Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga. Nze Ibrahim Mukasa era nga tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda. Tutunulira abatutumufu, tutunulira ensonga ezikola amawulire, tutunulira abachenjinze community oba abalina legacy oba abalina omukululo mu society oba community. Ne nga kwotadde ensonga z'ebyobufuzi, obulimi, obulunzi, nga kwotadde n'ensonga z'eddiini okutwaliza awamu n'obulamu bw'ensi mwe tutambulira. Olunaku olwaleero omugenyi waffe ye mwami Peter Kankaka, munnamawulire from TV oba online. Gwe tulinayo olunaku olwaleero tugenda kuba tutunulira ensonga mpitirivu nnyo. Omwami ono muzze abaamulabako ku TV muzze mumulaba, n'abamu muzze muwulire. Aina new style of broadcasting gy'abadde yaleetawo e Kampala wano ng'adda emabega w'omuzindaalo naye ng'ali ku lutimbe n'abulizeeyo ebibuuzo nga gwabuuza y'alabika yekka ye n'abeera emabega. Era nga his style of reporting or presenting has been a bit unique era ng'enyumira abantu, nange personally nga ndi fan we binyuma nga toyoya namugamba nti aveeyo alabike. Nkwanirizaako ku show Peter Kankaka. Nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Omwami Ibrahim Mukasa nkulamusizza. Amiina. Weebale gyonna gy'otuusaako engalo. Amiina. Emikutu gyo gye gimu ku mikutu. Nze nange nga sinayingira online media gye nali neegomba. One, omuntu yenna akolera mu mawulire, first of all atunulira following, but kiva ne ku following nekidda ku quality following. Gwomu ku bannamawulire abaali by then nga sinaba nagatandika, abaagirina nga nze sinamanya na ki kyoteekamu, what were your ingredients of making a quality following. Nze no nakupimiranga wano bannamawulire batono nnyo abasaka amawulire nga galina impact, nga galina kye gagenda okukyusa, apart from reporting it and leaving it there. Nakulabako n'abantu abenjawulo nga ndaba balina something they add to society, not just finding people around town ne baleekaanamu awo oli n'agenda ne kamera na broadcasting ne kiggwa. So nsanyuse okulaba, weebale nnyo ebyoweereza eggwanga, ate weebale kubeera mu nsa. Ekirala bw'oba otandika programu zo otandika ne bisimila, nange nno mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale kumpagira n'okuwagira mwami Ibrahim Mukasa. Thank you. Omwami ono twasazeewo tumunoonye tunyumyemuko naye because on society ayina ky'ataddeko era ng'abadde musaale nnyo mu programs z'ebyobufuzi era akyali musaale nnyo mu programs z'ebyobufuzi n'endala ezitali za byabufuzi. Olwaleero luno Uganda tosobola kwogera kintu kyonna nga tekiyingidde mu byabufuzi, mu bulungi ne mu bubi, mu ssanyu ne mu maziga, mu byenkulaakulana ne mu by'okukwebera. Tosobola kwogera ku bintu ebyo byonna nga tewalimu element ya byabufuzi. So ne tusalawo tufune Peter Kankaka ono tunyumyamuko naye tulabe ebintu abiraba atya era abikwasaganya atya. Tujja kutandika n'ekiri mu ddiiro of late ye nnongosereza eyakoleddwa mu tteeka Computer Misuse Act. Buli omu alina endowooza ye era buli omu abiraba bubwe. Abamu basanyuse, abamu banyiize, abamu tebabitegeera. Balaba birabe ne bagamba oba bye biki ebyo. Computer misuse. Bye biki mbalina gye tuwangaalira. So biiru eno yateereddwako omukono era eri into action now. Esobola okuluma omuntu yenna n'eyagireese esobola omulumiramu. Tetumanyi oba neyataddeko omukono lisobola omulumiramu kati. Kiri 50-50. Naye abasigadde sobola okubaluma. Wabirabye otya, wabitegedde otya era obiraba otya? Nze nga Kankaka. Zino personal opinions zange. Ekisooka, Computer Misuse Act lyalibadde etteeka erireeteddwa nga lizze nga waliwo obuzibu mu ggwanga obwetaagisa okwadressinga.
ekisooka n'alibulabyewo naye tebunneetaagisa tteeka. Ekyokubiri ababuleese babuusa amateeka mangi agabadde gasobola okuggyawo bino ebitonotono ebibaleesezza kubanga weegali amateeka amateeka mu mawulire mwegali amateeka mu constitution ya Uganda yemu constitution ezibadde n'amateeka though gali flexible gabadde malungi okusobola okuhandolinga Computer Misuse Act naye nze nga bwe ndaba Computer Misuse Act ng'era amateeka agamu agasinga obungi agajja mu Uganda minus Computer Misuse Act lino liri targeted for a specific kind of people. Ekisooka amateeka ga Uganda nja kubabuulira galinga kiyumba kya nabbubi. Nabbubi esetinga trap yayo ku muti naye nabbubi ekwata buuka butono obutasobola penetrating ekiyenje ekinene oba emmesse kijuza ne kiyitamu bwebuuka negwa mu gundi kijuza ne kikola ki gali very selective ga kisosoze ennyo galina abantu gaba gatagetinze ate ebiseera ebisinga bwe gamala okubafuna tegaddamu kukola gabeeraawo basetinga etteeka lyabwe ne balitebulinga ku mmeeza nga lirinayo omuntu omu oba babiri oba basatu beryagala oba ka group akatinitini ne balikola specifically nga baliyisizza mu muntu naturally nga naye wa mutima mubi lijjira mutima mubi balikwasa wa mutima mubi lijja na bigendererwa bibi lijja ne litagetinga ate oluusi abantu abatalina muki musango. Computer Misuse Act n'erinnya libagituumye fu misuse but litandika na kigambo Computer Misuse Act. Abantu abasinga okwabusinga n'okukola ebyekisiru ku social media tebamanyi na computer ebagikozesa unless there is some other little meaning somewhere gye baagala okuyisiza hidden somewhere. Naye of course etteeka bwe lijja ne lisangayo ffe abasangiddwa mu kintu in the first place twebuuza mulikoze Muhammad Nsereko oleese etteeka mu bya computer oba mu byoleese obadde luddawa webale nnyo mu Uganda kyebuuzibwa bakwasa abantu amateeka kye batali nja kuwa example katono nnyo emabega eri olaba entalo za bodaboda nazirimu emabega nga bagenda bakola etteeka ly'aba bodaboda nga tebeebuuzizza ku bavuga ppiki because they were first stakeholders to be consulted. Like it or not. They are never consulted. They don't have any say. Moreover, biwandiikibwa mu lulimi lwe batakola ki? Lwe batamanya abasinga. Ibura, you work online, oli musajja mugundivu mu media, ne history you yennyonnyola. Weebuuzibwako muteeka lino. Nedda. Mu Uganda muno bannamawulire bameka abagundivu abaalemererwa okuyita mu karuumu kamu ne tubuuzibwa ku bibuuzo naffe ebirowoozo byaffe ne bigendamu. Njagala waveeyo bannamawulire 10 be baakolako oba abantu 10 mu Uganda lekanyeralizinga abantu 10 mu Uganda be beebuuzaako be baakolako random sampling. This is etteeka erireetebwa on personal feelings nga lirina be litagetinga. Tuli wano babiri tuli mwaka 2022 abo be batagetinga be banaabamala you'll even forget about computer misuse. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli tukola ne banywanyi baffe aba Kankaga Shipping Company abasangibwa ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala era nga bakugamba nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo omusuubuzi awangala Uganda awangala China tokyetaaga kugenda kufuna visa egenda China naye osobola okusuubula bulungi nnyo from China to Kampala. That is Kankaga ne kukwasaganyiza ekintu ekyo ate nga gwe ali eyo nga oli muzimbi oli engineer oli foreman oba mistil oba site owner nkugamba ekintu kiri kimu Gandhi Hardware Store entinda okwanukula okusabako kwe bayanukudde era nga bano bagamba ekintu kiri kimu nti baleese ebizimbisibwa bitukanye n'omutindo gw'ensi yonna nga bikola mu all weather enkuba ow'omusana basangibwa ku Red Complex ground floor A19 okuliraana Kampala Independent Hospital beekwate buli kimu kitambule bulungi. Tuli ne mwami Peter Kankaka munnamawulire businessman father and farmer as well ate nga activist of course etteeka lino
lwaki mwenna mulowooza nti litagetinze a certain group of people era lwaki mulowooza nti it is not the right time okubanga lireetebwa? Mwami Ibra, tetulowooza bulowooza, tulina ebyokulabirako. Mu kiseera kya Besigye baleeta public order management bill to crack down on the opposition. Bwe wabaawo akoze birthdays n'ayisa ebivulu everywhere, ebikujjuko countrywide, entujjo ezirimu okuziba enguudo n'okukozesa state organs nga police okuguidinga traffic nga mugenda mu kusala endongo, because a birthday party kabaga akakuza amazaalibwa g'omuntu yenna asobola okuzaalibwa sekinoomu. It was not tewali recognized nti oba party yali ya government oba ki. Now computer gundi public order management jeri teriyo, jeri ekyaliyo. Why did it work on Besigye, never worked on General Muhoozi? Kakati bwe tugamba nti etteeka lireeteddwa for specific people, tuba tukirabirako ddala nti mateeka mangi agazze, so kibaddewo si gwe gusoose. Era ffe tulowooza nti ffe be batagetinga abanaakafiiramu, kuba sisobola kweteeka bbali. Nze naturally natondebwa sikkiriza kunyigiriza muntu, ne bwengezaako kyejjako, ne bwengezaako nyinza n'okulwala. Therefore alina etteeka bwe liba lireeteddwa okusirisa aboogera n'ebalamu abo abali balirwa ku lunyiriri olulitwalibwa mu computer misuse act violation. So I'm trying to show you that tetulowooza bulowooza nti etteeka lireeteddwa mu kaseera akakyamu. Tubadde n'ebyokulabirako mu Uganda ebimala okukutegeeza nti bino bibaako abantu kakkiriki bekategetinze. Actually let me kankujjukizeeko omwami Ibrahim Mukasa. Mbiseera by'obululu waliwo lwe batta abantu mu November, amagye lwe gaavaayo allegedly ne gakuba abantu. Of course that became an international thing. Waliwo akapapula akaafuluma nga UCC kafulumiza ekitongole ekitugaidinga mu mawulire, ekitulungamya ekifulumya emikutu gya YouTube kwe nali nkolera egireese obutabanguko mu ggwanga. By then omukutu gwange gwali guyitibwa TM Online. I was number 1. Gundi eyo nagiraba, nalaba nga lisiti nze ensookera ddala waggulu. I sat in my editorial nembuuza. I was revising myself. Kubanze siwakanya mateeka, saagala ate kuleeta bujagalo mu ggwanga ate mwensula. Mwenazaala abaana, mwennyina ne property, mwenkolera business, mwempangaalira. Nabuuza, if I can revise all my videos, which is one of which video ki emu ku zo gye nakola eyinza okuleetera abaana bange obuzi starting inside my house. Negamba nesooka evaluating nze tinga sinaleekaana nnyo ku ndisitinga. Okitegeera kiki ekiyinza okundeetera obuzibu mu video zino. Nakizuula ti at some point the government chooses to do certain things targeting specific people without even evidence. Two, abantu be bateeka mu kukola amateeka gano bakaddiyeemu mu ndaba y'ebintu balitu beemabegako nnyo ate ensi ebalesse kiwanvu, tebatambudde na nsi. Someone aleta computer misuse yalibadde nga kwegamba aleta ekintu ekisobola obutalemesa creativity y'abaana bato. Let me give an example like on TikTok. Olaba mu nsi ekulanga Uganda. App ezo zonna zitukozesa oba computers bino byonna si ffe twabikola. Batukolera biki? Bikolera. But bwe bimala okutunyumira mulimu abantu abali creative abali mu field nga bali agadda creating ekifaanana bwe kityo. One, tebabawadde platform, tebabawadde any kind of support. Ate ekireeteddwa nga si be bakireese baagala nnyo okukikama ennyo. So abantu bano abazze ne baweebwa okubaga amateeka. One, ensi tebagitegeera, tebamanyi kikiyinza kuva mu bikolwa bye bakola. Therefore amateeka bagasetingira mu old style yaabwe. This is a new style. Waliwo ne byotajja kulwanyisa. Waliwo Ibra budde waka n'ogamba omwana wo nti ogamba omukuumi akuume wuwo ti geeti eyo ogigala saawa ki? Emu. Ngera abaana ngera kituwe eggalwa abaana ne bakuba entuli. Twali soma secondary tuyita kuba ntuli. Berayi musinia sikira kita kuba ntuli.
waliwo n'asikaali ku gate naye nga tulina we tuyita ne tukkirira ekibuga Masaka ne tugenda mu Falkland ne tulaba firimu oba mu Triple L wali ekibana agita Triple L nga tuyina bufirimu bwaffe bwe tulaba ekawungeeza awo kyogamba ku mulyango tekwaliko gate keeper yaliko bino ne bwe banaabikola nga tebasoose kubiwa abantu babigwanidde ekyokubiri bwe banaabigwanyiza abantu njagala kuweera example emu ku computer misuse eno abantu bangi nnyo bagenda ne bakola ebintu ate ne bikwata buli bunabbu by'obutini Bannayuganda twagala nnyo okulabako etteeka nga likoze nga lirumye bwe liruma lisookera kuyibula Mukasa omusajja azimbye from the ground naye waliwo jeno gwe mmanyi eyatwitinga ne ku neighboring country n'agamba nzija bwe libanga lireeteddwa we need to see nti si yaffe ffekka eno mu lwogo eno ku stage y'ababoda ntemulireetedde ffeffeka leka lirumene ku muntu yenna omuneneko ebimu ku biri mu mbeera mu tteeka mulimu lines mulimu okuprotectinga abaana mulimu okuprotectinga privacy ey'abakyalo oba abaami oba abaana abaana ab'obulenzi era nga kwotadde waliwo n'embeera ebadde eyitiridde ensangi zino ey'okutyoboola okulengeza okulebula kwegamba all sorts of words zoyinza okukozesa nti wabaddewo okuvuma kwegamba ng'abantu bavuma abantu enehawule nagalaale tunazza tutya sanite mu community yaffe Mwami Ibra webale nnyo ekibuuzo kyate kirungi nnyo kyagadde nga Facebook tenajja tewaliwo kalebule yaliwo yatuuka atya no lino ttumbiizi abakoze etteeka balikozesa ttumbiizi nti bwayogeddwako this time round yawulira nga wa kitalo etteeka lwaki teryakolebwa nga bavuma kabaka talk about it kabaka bamuvuma of recent Joe waliyo Sagene yali ku ttaka lya Mwami Kyagulanyi principal wa Nup abantu ne bavuma kabaka ne bamuwemula yes bu voice notes ne bubeera bungi nze nakula bangamba kabaka bwakyala mu kitundu n'ekuba etonnya oba okitegeera kugamba ekitiibwa kye nali atakinga kabaka nali nzirako kukyatakinga ku Archbishop wa Catholic Church kuba nali mbeera mu kigeeyo nga Bishop w'e Masaka by then bali bamuyita Kaggwa nga bw'anaakyala ewaffe Naluzaali ku kigo twayeranga ne tujjawo n'amayinja nga ebikola tubirondera ku gundi ekitiibwa abantu abo kye baali balina bazze bavumwa abantu ab'enjawulo n'okutyoboolwa etteeka terikola ki terireetebwa that is the wrong timing kaakati Mwami Ibra njagala okimanye mu UCC eri amateeka ga protecting abakyala mu TV eyo mulimu amateeka gatakukkiriza kulaga nudity ey'omukazi of course yeah ku YouTube kwe tukolera waliyo kye bayita community guidelines kuliko nti tekukkirizako pornography kuliko age restriction I have just learned in the morning that even the app for the young people TikTok ereta kagundi ereta guideline ey'okubanga omuntu ogenda live you need to be 18 and what and above. These things are already there. Bibalemye kwenforcinga. It's not that in a teka lya kabiraba. We've been following this. TV kiji walola ngeraga filimu ezitakirizibwa ku gundi. Tewali. Bamawulire ki even the tabloid red paper. Yakubanga wekigambo. Nene red neyinga nayo eyinengeri gye kireta mu kyogamba bo baali tebagala kireta nga we bagadde. Abantu mu Uganda nga bagala ebyekisiru. N'olaba n'amawulire gasobola okukyambaza kitegeeza waliyo emabega kye batya therefore okuprotectinga abantu abo ng'abakyala n'abaana kya butonde mu mateeka era kibaddeyo kibulamu obumuzi mukono gukikola ki kakati kangende ku kyokulebula n'okuyisaamu abantu amaaso okutyoboola omuntu n'akuvuma nange nze omu ku abo ayagala bakuvuba leka tikakubulire okimanyi Mwami Ibra mu byalo eyo gye twagendanga okwabya ennyimbe wabeerayo omutamivu w'okukyala abavuma mwe muvudde Kampala muzze kulya muzze kukola ki ekikolwa ky'okutyobuula abantu
kizaale mu muntu ne bw'okiteekako etteeka ng'oli asangibwa bw'atyo kirerya nga bw'atyo kwegamba talina respect mu muntu ajja kusanga ne kulumbe akuvume wano laba bagoba kusaasira nga bamufuula mulumbe naturally neighbor ne bwemubanga muwalaŋŋana mu kyalo eyo twaba tukkiriziganya nti kukufa ayina okusuza ne bw'aba ewuwo abadde takola ki kyali mu computer misuse bamugoba ku lumbe oba okiraba ekikolwa ky'okutooboola abantu kyali badde kivunaanibwa etteeka lyali badde teriri ku computer lyali badde teriri kuwoyise kuvuma muntu kubanga lino liraga nti olina w'olina okusooka okuyita lyali badde likangavulo oyo direct nga muntu kubanga kibeera mu bantu ekyokubiri okutyoboola abantu tekuleeteddwa abantu balabidde ku bakulembeze baabwe abakulembeze be bakedde ne banaaba ensonyi kati be bakulembera bakole batya oba osuubira ki waliwo omukulembeze omu alina ekigambo kyatera okwogera go and eat your mother something bwatyo n'agira bwatyo nyina omukulembeze gwe mmanyi eyakeera ku makya simanya stupid tradition African kings wearing monkey skins if it comes from the top jukira ebiseera kankujjukizeeko nja kurifaringa nnyo oli musajja musiraamu nja kurifa waliwo abakyala ab'ebika mpaka wano mu busiraamu abakyala abe waffe twali tubatya n'okumusemberera obusemberezi ekitiibwa kye yeeteekamu ng'omukyalo oyo kikuddusa gw'atalina mpisa omusemberere n'okomawa eri mu bafaaza ewaffe okimanyi edda mu bafaaza tewalinga faaza yali asala ndongo nga faaza tayinza kuyimirira katuuti n'abuuka mu gandula kikyolaba ku social media kati people who used to respect the Catholic Church right now are seeing omufaaza atuula n'ayogera oluyaayi he's doing it to maybe to okufitinga mu society babuulira naye ekyo si kye twasuubiranga mu abo kyasuubirwanga mu bantu baki twalina ne section eyitibwa charismatic olwo omukatuliki wajja okuvaayo asale ku ndongo it is a specific time and things done there and there but today kiri top to bottom omuntu abavuma okuva eri n'abayisaamu amaaso okuva eri kati n'abantu eno wansi n'abasuubira okumuddiza ekitiibwa nga yabawadde kamanyiiro tekisoboka oba okiraba so njagala okukutegeeza ekyokuvuma abantu kintu kibi naddala atakuliiko waliwo kye bayita okubambira mu Luganda omuntu n'abuukira bubuukizi muntu najja n'akuvuma ekyo kibi naye ezo mpisa za muntu baali badde balinawo etteeka engeri gyebbo gye baasoma nnyo amateeka lye bakola nga specifically omuntu bw'omuvuma tiyibulako enkuvumya olina bw'ontwala ku poliisi n'onvunaana either oba public biki oba biki nga bwe ngona amateeka gadde ate gyegali agadde gakwata ku ekyo singa gabadde nga gyegali naye wano mu kantu mu society yibula gye tubeeramu efudde naye kangi kuyingizeemu waliwo omuyaaye gw'osanga ku street nga yakoowa ensi emukubye asula mu myala mumugobye ku ttaka yafuna akataka bakamuguza mu lutobazi azimbyewo mulaba mukamenye ku makya oyo bw'aba akwaŋŋanga tayagala kumanya computer misuse one emimwa gy'abannayuganda we bayisa information yaabwe ekutuuke ku bakulembeze tekyaliwo yaggalwa where can people come to explain themselves? Extra digest mugoba nsonga kwe tuli etteeka lyonga ddyo nkibabuulira mbajjukiza nga nange bwe nzijukiza ndi liri into action weeriri lyatandikidde ddala nze buli kiro Idris abeera ankubira essimu nangamba waaye teeka kati wakankubira essimu ebiro bimeka bisatu bina teeka gwotava ku Facebook opostinga gozi yali ku Twitter okusinga abeera anzijukiza waaye postinga nnyo wegendereze munaawuza bu video obw'abaana abenyenyanyenya ne mubuteekayo be aware eyo nga tuvuddeyo kankaka njagala tutunuulire mu mbeera eriwo olunaku olwaleero still about social media
abantu balowooza oba abantu basuubira ebweru eyo nti enkozesa embi eya equipment oba social platforms zino ehindaringa okwetaaya mu bantu abamu. Ngenda kuwa ekyokulabirako kankakaze nina emikwano abali ku Facebook nga baavaako olw'ebigenda mu maaso ku Facebook n'enkozesa embi ya Facebook nga Facebook yo nga yo okyogerako okigwe nga bonna mawulire. Butamanya kozesa mikutu egyo kuba tewaaliwo kusomesebwa gyatutomera butomezi. Nze nga ngenda ku Facebook tetwali ready waliwo ebintu nga byatutomera. Nze nagenda ku Facebook mu 2008 nali Makerere yo nga nzize kusoma Makerere kusoma nensanga akantu bakayita Facebook samala kayiga nalaba chali wange nga akakozesa nanga kunofunirako emikwano nofuna friend request. The first thing that I went there for were to have so many friends. Era chanumanga okera kumacha nensanga sina ko friend request. Those times we used to line up for computers in Makerere main library. Fabali abana baba talina zigula laptop by then laptop tulina kozesa public facility twagenda nga mu kitabo nitusayiningamu na ye kyasinga okuntwala siku revisinga nga ngenza nange nzigulewo Facebook. One nga negerezaako nze nganze wano mu Uganda ba MP abali mu myaka 5 bakalaba Facebook ba minister abakungu bonna ne taata wange nga mwali Facebook zibasanze mu myaka nga ne technology tebamuyiga kimala kati kambeko akantu kenkulaga mu Amibra otekwa kuboka manyi Facebook inaze baita controls. Bwoba settinga Facebook waliwo n'ebigambo byoteekayo nti twali byagadde ku Facebook yo. Facebook etekkiriza kifaananyi kirimu musaayi kubeera open buli omu. Era okikiringako ne bakugamba yes bakitaddeko but the content you are about to see is sensitive content. Why do you click there? Nze mu mikutu jange gyonna egyo online nyina ebigambo by'obuwemu byesikiriza biri mu settings eri nkirikingayo n'embiteekayo nti kino bwe kijja tekiyitawo. In the first step olabe ebyekisiru ku Facebook why ekyo kirimu gwe obadde obyagala ebikunyiziza n'olyoka okaaba in the first place. Kakati raba nyina tukegera tukano kansisa at one moment the retired general Kaguta Museveni yawera Facebook mu Uganda mu bisera byokulonda ne bagijjako buli mwana ya celebratinga ne batandika tuweza message muteekeko ka VPN kano kagikurakinga okitegeera n'abayaaya ab'obuyinza ab'ekisiibwa twasigala tubalaba ka Facebook nga ka VPN ne tuwulira ebigambo sisegambye bu VPN egenda bujjawo. No, that's where I started. There is a generation gyotagenda kusobola olwa incompetence yo abantu babeera eno bavuma Facebook nete kitegeeza abavuma be batono lwaki olondayo be bavuma bw'obanga oli mu corporate world noonya Facebook ya MTN noonya Facebook ya corporate companies gy'oba ogenda bwe naye omaze okwetwala mu kirasi gy'otali bakuvumiddeyo ojja abeeranga mwana waka bw'obeera n'ekyana ekyegundi wakanga kiri awo kyonna kyakyejo nnyo amala okutaawuza olutalo wali najja n'awaabe bankubye beebo mu social media zino abaazikola zirina guidelines zirina reporting policy nti yibura bwaba bintu byateeka ku Facebook oba byateeka ku mikutu gye binaleetera community obuzibu. It would be the government to report to those companies that please regulate bino oba okiraba instead kireke kuba tebakitusomesa abamu Facebook bazikolenga China bwekola ku mikutu egimu China yeri extreme kubanga erimu kind of politics ayingirira buli kimu but in this free world je mugamba eya democracy gwenda abantu ze simututa democracy ono muyita guided democracy yes ka democracy gasigalako nayo ali guided be batulaga nti wano we walungi we mbamukwata tebakukiriza kulaba wano oba okiraba kugamba anyway tetulina input mu bye batusalirawo so bye batusalirawo bino genda nabyo tugende nabyo bulungi nga bwe bagambye so in the actual sense Uganda all Africans social media yatomera abatomere they are not prepared omuntu takozesanga ku email takozesanga ku ki katalabe ka Facebook ekyokubiri omanye okozesa computer kyosinga okusaakinga
kyekisinga okweyoleka bw'ogenda mu ssimu yo yes okunoonyeza ebyo by'osinga okusaakinga byekuleetera ku furonti kati bw'osanga omuntu ng'ayagala nnyo ebyekisiru ebyo nti banvumye asinga nnyo kusaakinga ebyo therefore suggested content online is in line with how you use your phone kati bw'osanga omuntu akaaba nti Facebook sima social media amulemesezza one oyo mutwale nga eyatomera obutomezi kyaliko takikola ki takimanyi two ne government yennyini apu naye zigendako oluvannyuma remember wano president bwe yamala okuwera Facebook kyanewunyisa nga Uganda police kweri ku Facebook era postinga tekisoboka yaliko nendebuuza after the president giving a directive that there is no Facebook in Uganda somewhere somehow wekitiibwa ani ono omwogezi wa polisi inanga fande nanga ndo fande nanga oba onyango simanyi omukuba postinga yateekako ka VPN natandika tupostinga yagala polisi kweri so a very unprepared country tries to regulate ebintu byetalina idea about. They need to take time and study these things. How do they work? In YouTube, bakuwa fejetukolera ku online ku YouTube. Bakuwa ne warnings. Kase bigambo byobuwemu bisukka. Kasa content wa Al-Qaeda oba biki ebyo byonna Taliban biki ebyokuta abantu bisukka. Omukutu gwo gukola ki? Gugalwawo. Those things are there. Those who are complaining should just be empowered and educated on how to properly use social media. Thank you. Idris Lukwago normally ekigambo ekyo kyoyogedde nasooka kiwulira ku Idris Lukwago buli otubeera naye nga tunyumyamu ng'ayita ku social media afundikira agamba twali tetunnatuusa byatutomera butomezi ze comments ze so nkiwulidde ne kuggwe era nakiwulirako ne ku muntu omulabwe sasa ayisa ku mpewo kuno mukungu mututumufu yangamba twali tetunnatuusa oba bwe twali twadde nga twatuusa twabulwamu okusomesebwa kukozesa ebintu bino tuli ku mugoba nsonga Ibrahim Gemanya gange tuli ne mwami Peter Kankaka a journalist a media personality akola mu mainstream ne online as well. Asa 5-star cleaning company ba cleaninga pavers amategula tiles ebizimbe malls amaka sofa sets nebigwa mukoweryo bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ategwa anonyo omulimu ng'oli mwana wabulawo ba mwana wabulenzi aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE wali mu Abu Dhabi bakuleeteddewo enteekateeka ekutendeka nofuna omulimu bulungi nnyo nobera barista notendekebwa okukola burgers sandwich crepes nebigwa mukoweryo bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire transformation ya Peter Kankaka from mainstream media in quotation ABS TV of course no crossing to YouTube ate era nova ku TV wali olabibwa omanyikiddwa bitambula bulungi nodda ku YouTube era no peakinga nti bangi tulemeseddwa okuva mu mirimu egimu okudda mu miranga tugamba tujja kugwa tujja kufiirayo tujja kusiraanirayo so ne tusigala wano nga tujja nga comfort zone ne tukonerayo mazima omanyi mwami Ibra ebiseera ebisinga okona n'okuva mu kifo n'ogenda kiba mu buzaale bwa muntu waliyo omuntu nga ne bw'omuwaaka wumbi kaggwawo n'akwewuunyisa nze ndi risk taker I take the risk two I make myself the self-made bwe mba nayingira ekintu nsooka kukwata peni na lupapula ne studyinga chances zange mu kintu kyenkola ki kyengendamu mpima nnyo ku step gyenzizaako ate nnyina senga w'omutima ke kantu akabeereyo munda mu ggwe nga kakubuulirira tereebwolekawo kino ate kino era kikola otya oba okitegeera senga w'omutima wange mungi nnyo nabuulirirwa muzadde wange maama wange Namiro Harriet Diana yankuzanga muwala mu kikula mu nkola y'emirimu kitange nampa example eyokubeera omusajja tatya maama wange bamundekera nanjigiriza okufumba taata wange nagenda nakola sente nama musajja abamu nakasente omukazi yalina okukuza abaana mu mpisa ekyo kimu bwe nayingira media saakyetegekera
omwami ayitibwa Pastor Augustine Iga omugenzi kati omugenzi omulemirembe nsaba Katonda amuwe ekisinga n'ebyo twali tumuvunaana nga abantu aleme biraba nga ffe bwe twali tulowooza kuba Katonda wanjawulo kuffe omusajja oyo y'omu ku bantu abasatu bensingo okwagala wankubadde yafa akyandi nnyo mu mutima abashepinze life yange okuva lwe nava ku maama wange Pastor Gampa omukisa nga siina experience yonna mu bintu bya TV omulimu nagusaba 2 days nagendayo ku TV nga TV zifuuse digital mu nnaku 2 Pastor Iga yali amaze okumpa kamera naafuuka ne producer wange ye kennyini by then n'ekigambo 2 yakuwa omulimu nagenda wa Pastor Iga lwakuna yali mu counseling naŋŋamba komawo olw'okumeka olw'okutaano olw'okutaano bwe yantunulira naŋŋamba agenda onoonyeyo engoye ennungi nali musiiwuufu ojje era nengena nengula suuti ewandegeya zino engattirire ate ziba ngattirire Peter zewandegeya suuti engattirire ziba mu owino zibayita kayunga enebeera black naye nga bazijja mu migugu gyakale kayunga tuzita kayunga ez'omuowino ekooti enfunira empali eyo neŋŋenda nengulayo awo kagu Pastor Iga bwe nakomawo nasanga yeefudde nga neyeggwe nakuwadde omulimu naye simanyi nkuwadde programu yange y'ebyobufuzi olinayo munabyabufuzi gw'omanyiyo yali antuuse nze nazaalibwa mu famire ya byabufuzi nazaalibwa mu famire y'NRM mutaata wange Senkungu Peter yekyamaani w'NRM w'e Masaka abadde mu capacity z'okusavinga gavumenti oba okiraba kakati kitange yali yagula ku smartphone naye nga tamanyi bulungi jigiragira kati nganze simu ze zonna nzijjamu mu simu nenze muterekera mu kitabo so I had a list of all politicians wange bakolagana nabo nga ngenda nkuba nalina ebitabo byange edda byali bya university nayo nenzijjayo ekitabo ne mugamba Pastor Iga obadde oyagala ani gwe mbandeeta ku shelu nti gundi by then nalina namba y'owekitiibwa ex vice president Sekandi ine namba y'owekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ine namba abasinga eyali asinga okubeera mukwano gwange yali minister wa ICT bali bamuyita by then yali minister wa ICT John Chrysostom ali tumansamu by then nangamba mu bantu bano nga sirabyemu musajja gwe nsinga kwagala nti ani nti tamale mirundi nimugamba muzeeyi badoya muzeeyi gw'ogamba oyo ye namba njimanyi namuki mu mutwe nanga kankaka nkuwadde sho tandika okukola it was 8th October nengende Mengo nenfunayo omuntu agenda okunyonyola ku bya Buganda as independence that's how it came in the media nenze nali simanyi nabwe batunula mu kamera Pastor Iga yajanga na posing naga cut sima yagamba nga ali mu editorial namugaba kuba wakalango ba nsinera video tamanyi bulungi luzungu bane yanzi ekigambo kye yali ayogera kyennyini nanziza wali live yajanga eri mu kamera eri mu byuma nagamba oli Pastor Iga ye yali komanda wa empire ye tomubuulira nti obulango bujja saawa 5 ng'alabye ensonga Pastor Iga King Louis the 16th nkugambye yali kabaka w'empire ye bwakugamba nti bijjeeko oteekewo bino jjako ye yamanyi damages bw'anaazikontrolinga yajjanga nangamba bijjeeko nenvaako nansa wali ebbali kankaka ebyo ebintu abantu tebabyagala yogera bwoti ne bwoti ne bwoti noddayo ng'oshekinga obimanyi ebyo nga akayingira TV nayo ng'oshekinga naye engeri nti nno politics yekintu kye nazaalibwamu kyanyanguyira okupiikinga abantu era tebanjagala nnyo bwe nali mpeereza abantu bankomparinganga ku bantu b'ebyobufuzi nga bansuubiramu kingi kye nali siri ng'omuntu agira nakkubira simu nagala lwaki toweereza by then waaliwo omwami w'NTV ayitibwa Frank Walusimbi kyali kinnuma okunkomparinga ku Frank Walusimbi nga kinnuma later lwe narealizinga nti akusinga aba akola ki akusinga wekakkanye mukulu wekakkanye presentinga naye ate kye najja mutobeeranga Frank kubanga yo already gyali era tuba n'omu karakita yo already gyeri kati bwe nakola mu TV ekyanyanguyiza obulamu abantu okuntegeera naweebwa omukisa omuntu atafaayo na ku mateeka ga UCC nga tukola bye twagadde somewhere byabengeranga unique ne tukapturinga audience tayagala bino ebyammwe ebiri straight ng'ajja n'akuyimiriza naga kati ddayo obuuza ebibuuzo bisatu gwe n'olowooza nti bya kisiru ogenda okukeerinca nga abantu babyagadde so Pastor Iga yali ayagala to create something different that's not exactly what is already there in the media fena twamuwakanyanga but as well nga bw'okola kyoyagala ofunayo ku following eyo etandikirwako
It was up to you to turn the following gyakuwadde okugibuildinga ng'ofuna abantu abagundi. Kati omwo mwonna mwe nayigira amateeka ga UCC. Nentandika programu yange yali ya kiro. Ensasula mativi agatandika tebanungi. I know. Cameramen bayitanga cameraman nga guest wange atuuse ne bekyangirwa naganzi tebampadde za allowance. Kati kyannuma muli. Camera person agamba guest. No. Show egenda kutandika ebule dakiika 5. Camera person akyabanja. Sente ze wali najjako kamera. This forced me okuyiga kamera. Kyankaka nga ngamba bw'aba naaba akyabanja nze nga ngitaddeko. That's why I came to learn. I have never gone to school to learn how to operate a camera. Nagenda ku kamera za pasta igane manya Canon biki nenjikopamu nenteka mu YouTube tutorial how to use that camera. Nenjisoma nemanya nti cameraman wange bw'anaaba yekyanze oba nyina cameraman wange yali professional nnyo gwe nali nsinga okwagala nga show agifaananyanga ezammwe abaali abakabi by then. Kati bwe namukubiranga akasimu ne mugamba nti owaye jangu muki jangu musho agamba mwana nze nagenze kwata nnyimba. Bali bamuyita Kani. Kamwogerya tali wange. Kani ng'ebifaananyi bya Kani byanjawulo. Ebifaananyi bya Solo nga bya gulina kyali bamuyita Solo nga byanjawulo. Naye nga bampaligani. Kyali wange ligani yali mwana muto nga gwe bampa nenga akati jakali bifaananyi bayifaanana ng'ebyani. Laba ba amateur babiri, omu amateur mu presentation, omu amateur mu kusettinga kamera n'amaloboozi batudde mu show ezemu mu nabyabufuzi. Ow'amaanyi nga erinnya yali kola dda weetaaga bwetazimuwa platform ayogere ensonga ze. I came to learn the camera after the challenges nafunira wa Pastor Iga. Namu appreciate nga yampanga ne ku kamera ngezeseemu. Bwe mmaliriza nabanga njogera ku Dr. Besigye oba Winikiza Mugisha muntu nga njagala show efaanane eyoyo gwe baŋŋamba okufaanana. Oyo ng'aleeta ebifaananyi bya Besigye nga babyogerako ne biyitawo. Neŋŋamba yabeera nga mubyo lwaki tonterawo akafaananyi nga njogedde ku gundi bw'ati. Nga ŋŋamba ate nze mbijjewa. Nze bandeeta wano nali wa music nali wa kushootinga firimu ebyo byammwe sibikola. Kozi ogamba Mugisha muntu kozi muntu yaani? Can you imagine? Ndi mu show wakati wa break ngenda okusaba ebifaananyi byange lwaki tebiyiseewo ng'omuntu mwogerako bu footage obulina okugibwa eri mu mawulire buleetebwe eno mu programu zaffe z'ebufuzi nga tebutemebwa. I was forced to buy a flash. Nengula ka flash kanga ngenda mu cafe. Downloading ebifaananyi byange nembimuwa. Nembinambalinga na bunambalinzi nti mu kitundu ekyokubiri tujja kwogera ku gundi nembimuwa. I was annoyed ngera nabyo tabiteekawo. Tu nayinamu akantu k'obwafala. Twerabanga eri ku TV ngeno oweereza twaberanga bwetti ngola monitor ezaffe tizaberanga instant nga kyoyogedde ate kijja luvannyuma direnga yali yama kati ng'ama nkyetegereza kyenjogedde ne balete kati mba nkyalobye lwaki ekifaananyi kyange tekiyitawo jjukira nyina nze nkozesa nnyo omutwe gwange bwe ntuula mu show ng'eno sense zange zonna ziggula kakati nabeeranga distracted because of that. So challenges ezo zandeetera okugamba programs ki eziweereza ku TV nensoma tutorial nenzeyigiriza kati nengenda ewazimanyi nemuguliranga ekyemisana ate nembeera mukakkamu nemulinda n'akola ebibye n'alyoka nnyigiramu wano njiga okutema ebifaananyi editing kasita nayiga nti eddoboozi libeera wansi wano mu Premiere Pro ebyo bifaananyi bibeera waggulu nentandika genda ku BBC Agamba show yange njagala efaanane gye ndaba mu international media. Nenkakolamu sample mu myezi ng'etaano nakola program nga bagiyita omumwa gw'edda gwalaga Pastor yanjiyiza show nangamba ebyo byo tebikyakola. Kati tukole program bagiyita omumwa gw'edda. Olungetegeeza ki? Mumwa gw'edda ng'oleeta munnabyabufuzi byayogeranga ne byayogera kati. Nasookera ku Kenny Lukyamuzi. Ng'olina okunoonya okwatira ensobi eyali ayogera ennyo obireete mu program kati ekyanchallenge nga mu program omumwa gw'edda gwalagawa nga sirina ntemera biki bifaananyi nenzirayo neneewa omulimu sleepless nights like for 20 days. I came up with one program enjira epasa yiyo naita editor we asinga okuba wakabi Kani naita Solo ne batula mu kamiti kabiraga bifaananyi ebirungi ti abijja kutandikirwa akola kwasi byakabi omanyi olinga bamwadde omwogo ate sobola kuwaana bibyo tasobola naye nze kyansanyula nti show yange yakkirizibwa neeragibwa yalina challenges nyingi bwe njitunuulira kati nyinza n'okuseka nga bwe nali. So I picked up from there. Kakati nzimba ebintu ebyo in the background I realized
that the audience is not interested mu gwabuuza ebibuuzo. They're interested mu guest. Whether you were there or you're not there. Nengamba nsina resources, sina kamera. Sina za kusasula cameraman. Sina ba editor nga bana ababo benda baba kukwata saabalina. Nengamba kati kankaka, how do you beat that challenge? Nengamba kyoba osooka okukola weeyigiriza ebintu bino ogenda okuleta cameraman nga kyayogerako okikola ki okimanyi takulimba kubanga bakyali bange bano bambuzaabuzanga nga mbuzaabuza ate ne memory card simanyi wawo ogifumita waliwo omuntu omu yalimba omuntu omu bakola program oli n'amusaba agijje ku YouTube ng'ereseemuko embeera etali nnungi oli n'amugamba bagiteerayo mu America. Exactly. Kati bw'ofuna babaziteerayo mu America babiri oba togudde nembyesomesa. Kati Mwami Ibra wambuuzizza eri abantu baali bandaba. Audience gye nalina ye y'abantu abaali bandaba ng'omukkakkamu. Ng'engeri gye mbuuzaamu ebibuuzo. Bannamawulire abamu babuuza ebibuuzo sinakikuwuliramu. Bannamawulire abamu babuuza ebibuuzo ku kwepuluvinga nti ye mugezi okusinga guest gwakyazizza. Which is wrong. N'ayagala oli aba tannamalayo nakyabuuza n'akusoya ekiki ekirala. Mu gurupu z'abaleekaanyi eyo programu ekola. Mu gurupu z'abalinze ekyogenda okwogerwa ne guest lwaki atudde. Babeera ku mativi gaabwe nga bavuma presenter. Omusajja lwaki tamulese n'amalayo. People loved him because I never interfered a lot. Naye tekyamfukira obuzibu ku TV kuba ne mukama wange pastor yangambanga. Tobuuza bibuuzo oba owuuna buwuunyi. Wano ebimu bye baba bazze okwogera nabanga sibimanyi nga neetaaga guiding debate. Mbuuza eki kye simanyi. Bagesti ba TV ezitandika babanga bakunoonya kwegayirira. Tokola prep emala. To preparing a chimala. But you need to beat all those challenges. Nafuna audience y'abantu abanjagala. Ne batandika okunzizaamu amaanyi. Naye nze mu kikula kyange saagala kozesebwa. Ibula bw'ompanga omulimo manya ndiwo wuwo. Katona ako ate waliwo ekizibu ekindeese. Obanga yeggamye enkuba. Kubanga bwe ambuleera yange mu kaseera ako. Mu kikula ky'omuntu buli omu ayagala okubeerako boss. Ekyantwaliwa Pastor Iga nali noonya capital kola TV yange. Nali ndowooza nti bw'ofuuka serebu ofuna ssente. Nali simanyi kigambo serebu kye kitegeeza. Era nakolera nnyo erinnya nfune ssente saaziraba. Nali noonya miliyoni nga 5-8 ntandika okukolayo ka TV akatandikirwako kubanga ab'omu byuma baali bambalidde mmeka ezeetaagisa. Naye nga kaneeyigire kamera ne bwe ndigiyimirirako bw'omu naye TV yange ekole ki etandike. Kakati bantu bajja buzzi ne bankubiriza ne baŋŋamba ekintu kino nakiyigira ku General Salim Saleh. Gwe nakiyigirako. I have that story there. Lwaki nakimuyigirako. Ekintu ekinene katandika nga kaki katono. When I acquired the knowledge of using a camera, I acquired the knowledge of editing. That was the necessary knowledge for me to run my own small media. I left. Waggukirawa? Nali ku TV nentandikawo mukutu wakati w'okukkaanya ne Muzeeyi Tamale Mirundi Senior. Namugamba Muzeeyi ebyo by'oyogera ebyo lunaku lumu nga lineteeka erize lijja kukwata. Ate abantu bakwagala nnyo. I rode on the back and the popularity of this guy. I asked him tukoleyo mukutu gwa YouTube nze naye. Nanga kankaka okakasa. Alina omusajja gwatera okuvuma. Oyo yali mu ICT ya minister ebintu byange ajja kukola ki? Ajja bisabotage. Namugamba Muzeeyi, this is a knowledge. Biba bibyo. Minister talina na wakola ki? Kwatira kankaka nkuwuliriza genda obikole naye nze sibirimu. Kadengera ne mbikola. The first content I wanted to upload, someone taught me how YouTube. Nenyingira YouTube kuba kyesigambye. Nali wa Pastor Iga. Nga sisasulwa musaala. Desikolera nko musaala wa Pastor Iga. It was in our agreement nkuwa show gomanyi. Wayingirira kyomanyi. Nayingirira nkimanyi. Pastor Iga yangamba nkuwadde platform nze nakera ne nkola TV yange nkuwadde lokeraawo. I will forever be grateful for that thing. Era bwe yaŋŋamba nti lokeraawo ne mmanya wano sijja kufunawo sente. Tosobola kukola n'oyambala suuti mu programu ya byabufuzi nga sente tolina gy'ozijja. Tosobola. Natuuka ne ŋŋamba bino mmaze obbiyiga mbisomye. How do I monetize my skill? The easiest way of monetizing your content and selling it somewhere was on YouTube.
nengamba kanyingire YouTube nenfuna omwana mwana oyo kati producer mu TVM ye yampita nanga kankaka gwe ne Tamale muli bamanyi oba tokimanyi nti oli wamanyi koze tya sikimanyi kubanze naturally sagala kwekubira amagoma sagala nyo kweyogerako bwe mwana yangana ndi osobola kola omukutugo. Then we had the arrangement with Mzee Tamale Mirundi. We opened up the channel. I opened up the channel. I used his name. I started the channel called Tamale Mirundi Official. TMO. At first it was Tamale Mirundi Official, the whole full word. Whole full word. Nga content gwentekayo gwe tukoze ku TV ngenda ne mujjayo mu byuma ne mu uploadinga ku gundi yange. Like 1 month kyandetera obuzibu. Nga content yomu pasayiga amuteka ku channel ya TV atenga nange muteka kuki nemanya waliwo crashing ne batandika n'okumunyima naye sanyiga kuba nakitegera oli content wa TV ate yomu ku content yasinga okuba popular nenga I started the discussion with the Tamale Mugabe tumala okukola show wano nange ngompaye akange wali wa babali at first I nadukola discussion ne ba producers ne mbagamba bwe tujja okukola show yange nange nteekawo ka kamera kange kuba bangambye sifuna footage okuva ku direct cameras era nagula simu yange Samsung S7 Edge ngaye kukwatira wali ku mabali ngena nenkateekawo ne stand nenkwata nagana okulaba ngeifaananyi byabali si bye byange so only for us who produce these shows we understand that the biggest component of an interview is audio. Yes. Abantu balina okubanga ekifaananyi ekyo kiba kinyirira kitya kibanga Ibra bona ateekako amawulire NTV akawungeezi n'ogateekako ku TV ennene 4K n'ojjako eddoboozi ani agalaba bayitako mayite era omuntu agamba bane mutereke eddoboozi tulabe abakola bati naye at least osobola okuwulira amawulire ku radio n'obeera contented. Audio was the most important component ngenda okuwulira mu byange nga audio mufu nentandika mpola I started to borrow from small money nga ngenda mu byuma pasayiga nsaasire ekyo nagenda ngamba editor nembaako ke ne banfulumiza kamera. I get environments like this nentesa nabo nentula ntandika okola show but nastandika ne Mzee Tamale Mirundi nga musanga wakawwe so I had wanted okola Tamale Mirundi owenjawulo okwabera ku TV nentandika omushootinga bwayambala bwalya bwadigide waka that was special content comparably so mu content development enkiyiga ocompetinga mu katale k'abantu olina okubeera ne unique content olina okubanga gwo omuproducinga script erina kuba mu mutwe gwo kubanga bwe naginnyonnyola omuntu tajja gitegeera otwalira omuntu Tamale Mirundi n'amuvumira n'agamba onombega mufulumye there is no way I would bulijjo tugenda wa Tamale Mirundi oyingirayo n'omuntu ekisooka n'anfuna omuggaawo mwena n'abafulumya babiri gwe gwamanyi ne gwoleesi kakati n'enkizuula ti musaya yakungoba ewuwe bwenna singa nali siina skill ekwata ekyengera singa nali siina skill yange kati nze nga kankaka gwamanyi ne personality ye nagamba musajja wange that guy has loved me nagamba oyo ayingire era all the time netutandikiraawo nenzijana so when I came from there ekyanzijam ku TV nalekayo pride eri kuba tebagirya obeera ku TV nga bakuyita serebu ng'oli munaku nnyo obeera mwavu oyita mu katale bagamba wuuyo akola ku TV ng'oyambadde yebo ate nze mu nature yange saagala nnyo okwesimaatinga njagala nnyo okusigala nga village boy saagala buli muntu ansongemu wuuyo TV yandetera okubanga buli wendaga buli muntu amanyi kankaka naye naddange wange nembuuza nze gwe bawaana ennyo bwe ndi serebu nnyina mmeka oba nalina na bank account by then waliyo girina noza nalina ya taata wange gyayanterako fees wa Makere yali mu post bank by then kakati nali mwavu nambuuza bino bye bakuwaana bw'oli serebu nga tolinaamu kasente bigasaaki ekyanzija eri mu TV popularity nali ngifunye naye nga terina kyennyamba nga terina kyegisupportinga tewali n'okwambala essuuti waliwo omukyala gwe nakola naye swap deal wali ku mukwano nga yampeereza essuuti empya nenjambala ne muwa mention kati nga bwe nzijamu essuuti abadde anyirira nga nziramu kikisaatisa nga neebuuza yenza extra digest mugoba nsonga kankaka njagala tutunuulire mwakola ne Mzee Tamale Mirundi banga ki nakati tukyakola ffenna mukyakola mwena mukutu ki omukutu baguyita batya Media Choice Television. What happened to TMO official kakati TMO ekisooka natandika okuzimba content wange nendeeta mutabani wa Tamale Mirundi Junior I got this guy
from Makerere University kati nga njagala wabeerewo nti Mzee Tamale lwali busy ndeeta omwana olwo nange nfunye production skills ekituufu nali nkuguse kati netandika okwagala okukola content owange Mzee Tamale emirundi alina abantu batakkaanya nabo netandika okukola ne retired honorable Major Haji Nadduli kakati nga waliwo ebigambo lwebiyitira kati bwe nali ndi eri mu TV nakizula nti TV zibeerawo lwa bulango commercials nange ye idea generate no mu YouTube nenga bwe nakola YouTube yange nenfuna following nange nja kusaba obulango kati Mzee Tamale emirundi n'engeri gya conducting business waliwo aba business abatagala kukolagana naye kati nga bwe nsaba obulango ne mbagamba omukutu gwa Tamale nga bakanyima ngabanga mbebe byammwe bya bufuzi fe tuli mu business of course kyali kiyingirira business kakati bwe tumala okukola ne mutabani wa Tamale Junior namwe equipping with skills nalaba nti kisoboka at some point nayagala gulewo omukutu aberenga ya running mu linnya lya kitaawe we had some small okusika omuguwa okutono kulinnya nengamba okay erinnya kandireke kubanze nkimanyi content tatambula na linnya content tatambula ne output jowa abantu sigwe ekyokubiri omukutu gwali gwange nenga nze sibera na mukamera nenga gutambula actually nze bwengenda ku mukutu gwange nfuna less views nga balabanze nyini godhani be producing afuna more views so there was no relevance nenga omukutu negutuma TMO to abbreviate and let Tamale Junior take on the name kuba lyabo lya family so adibajjako ekyo twakikanyako era nayagala okuzimba media ki eyiye kakati later nenyingizaamu abantu abenjawulo this time round content yakuze nga nfunye ba customers benkolera obulango kuba nakugukanya ate mukola commercials era gye gimu ku mirimo gyange giri ebbali ogenda ne shooting akalango ka client outside bino byenkola nenkatematema nenkamuwa kati nagenda kizuulanga era TMO abantu bakyakijjayo kiri ekya Tamale mirundi ekyokubiri kyali badde kyagobi TMO yali mu bino nkugambye I learned these things on work nabiyigira ku mulimo nange nakolaidinganga n'amateeka nga nyina abantu bennanyiiza mu kukola content ngate baali tebakigwanidde nali sirina kubanga nsisobola kuwa bujulizi kuono byali ayogero bagwe yali abyogerako byali biki nenga nze fulumya content after learning the media law njesomeseza after getting through a few challenges nenchizula nti obambira ku muntu ngazimbye ligase ya banga panvu nenga go amuvumye nenawe jukira tomanyi nti wahatinze kuba toina business nene eryawo nti omanyi side effects zokuvuma omuntu mala kutandika kola byange nange netandika oyingiza ne batandika okulwanyisa byange nenga ekitegeeza ne byange byenkola bina bebikuba changing to media choice was kwali kwenenya kwali kwebbulula kwali kulibrandinga nakugaziya nsobola okuyingizaamu abantu nga tewali linnya ligamba nti eno chano bagiyita yibula kubanga atayagala yibula exactly TMO had grown bigger than me I had to let it become a public property buli muntu alina kyajagala kajja ataapingemu TMO eri kuchikati so TMO I left the name and I rebranded to Media Choice Television. Media Choice Television was the name I chose because so many people had chose me to do certain things for them so nendi brandinga ebere open to everyone mbadde ntandise okukola content yowange nibwe nagenda nensanga Haji Nadduli nindita ne mutabani we Jakana Sulaimani Nadduli nze bwe mpulira omuntu nti ayinamu ki ekintu kyonna nga asobola okigamba eggwanga ngwewanga mulimo okukipromotinga kubanga Ibro kimanyi bw'oba okulo olina okuba ne babaddeebo of course tasobola kukula wekamuwawa nti gwe bakyaliba ate bebafa baggwawo nti bantu bakulu olina okubeeramu n'abantu abali mu bracket yemu mukule mwenna so nze nnyina nti nteekawo omubiri ku lwoyo gwe njagala tukule ffenna ne bw'aba tanteereddewo muki mubiri kati na openinga kyano nga gwe bw'okyaza abantu ab'enjawulo kati Ibra n'oggalawo kyano eno kwenjogerera tomanyi bantu bw'oba ofiiriza bungi okya appreciating and sooner or later kyano eno ne bw'oba nga togyagala kiyinza okukostinga bingi ogideriitinga kizibu nnyo
So I open up to media choice, then started creating content. Kati content ne mubulula nga takyali ku bantu personalities nti ataaka Mr. Odrek Rwabogo. Kubanga somewhere my channel with Nzeitawe was ever on Mr. Odrek Rwabogo. Nengamba, how does Mr. Odrek Rwabogo feel if our channel is ever talking about him? So nengamba, I should open this channel and make one-sided nti gwe bogeddeko naye alina omukiza gwa kyenkanyi okujja n'akola ki n'ennyonnyolako. So nengamba naye tajja kujja ku mukutu nga baagutuuma erinnya Ibula bw'aba takwagala nengu openinga ba business owners bajje n'entandika okugukolerako n'ebintu bingi nnyo like nali nnyingidde mbina ebintu bwe tugenda okusaka amawulire tulina abantu betusangayo nga bali mu nnaku okusinga ffe gye tulimu nga ne woba olina emitwalo ebiri mu nsawo ogireka neŋŋamba naye neemalako ssente kubanze nyina olugabirizo ssente njagala nnyo okuwa olinga Idris agabe ssente bwe nsanga omwana nga tasoma owange ayinza okutuula nzire neŋŋamba owange nja zinoonya n'ensooka z'oli neŋŋamba naye ezijja kutuuka zinzigweko. When I open media choice, there are some people who would be willing to help certain people. So neefuuka nga nsobola okufundraisingirako neefuuka public nga buli omu asobola okukola ki okugigira. So now we are developing content ku mukutu ogwo. Sikyayagala nnyo kizibu kikwata ku Ibula yekka. Njagala nnyo okudevelopinga content ng'alina ekizibu ekiruma kati eggwanga nga ky'abantu si kya muntu. Nti weebale nnyo okuba pavers kuzze. Okuba pavers. So I turned myself from an ordinary media host to an investigative journalist. Atenze situma netuukira. Thank you. Kankaka njagala tutunulire omukutu TM ogukyaliko ku mpewo. Teguliko. So mwari branding to media choice. We rebranded to media choice. Of course. Okay. Njagala tutunulire enkolagana yo ne Muzeyitamale erietya of late wajjidde wano. Muzeyitamale Mirundi is one of the 3 or 5 guys besinga okwagala mulina eggwanga. He is a guy akubuulira ekintu ne bw'atakyogera mu media gw'aba akikubuulidde. I can't lose him. That is great. He is always with me. Thank you. Aza ambuulira ebintu. First of all ayogera n'omuwakanya. Gwe ne vubukaalyo n'omuwakanya. You can see it after. Kyali wange nnyo. Outside the camera muhwano gwange nnyo n'okusizira abantu kye balowooza. Ekirala y'omu kubanjigiriza amawulire kuba yali agaluddemu n'empangaala nga tulina abantu betukuba nga tetusibwa. Baakaboni yali musajja oyo akuwabula n'akubuulira amanyi media law. Ayinza okuba avuma omuntu naga n'olaba essajja eryo essajja ne lijja nga lyonna lireega ebbuto nga bw'atyo bw'akyogedde. Ekyo kigambo oyinza okutwala omuntu mu kooti nti yanvumye. Ne mu byaddala aba ayina kyakukya engeri embi gy'akoleeseemu. Naye bw'oddamu n'omuwuliriza ogwokubiri onoonya n'ekyomuloopa ne kikola ki ne kikubula. Such people are there mu buli ggwanga mwebali abalemera ku kintu ng'ayina kyawolereza oba kifu oba kibi ye kyekyo kyakola ki kyawolereza ye lifestyle ye. He's still with me. That is great. Era tekisobola na kuyita ndowooza ennaku ebbiri bwe ziyita nga sikubidde Tamala alowooza oba ndiruddawa. Thank you. Yes. Njagala tutunuulire era mu kaweefubeewo ow'oku upliftinga oba okuleeta abantu because mu line zo ogambye nti watunuuliranga abantu personalities kati ogenda kutunuulira ebikwata ku community oba society as a whole. Ffe twali tetumanyi Jakana Sulaiman twali tetumumanyi n'omuleeta. Era bw'omuleeta najja n'ayanja ensonga ku mikutu n'afuna fanbase n'afuna following n'afuuka authority mazima mu kwogera ne mu kwanja ensonga mazima. One twagala kumanya gwe nga nannyini katiba bwe wali ozimba Jakana wamuzimbira ku tribal sentiment si kaakati njagala nkunnyonnyoleyo kino. Mwami Ibula bwe sinkana omuntu sobola kusanga Ibula n'enkufuula mu katuliki nga tokyagadde oba musiraamu nga nakusanga nakyo. Nze nga kankaka nzimba ekyo kyenkusanze nakyo okukiwa audience. Kakati wali wenkugambye emabega mu butamanya ozimba ebintu ebimu mu kabampaane okitegeera no realize nga luvannyuma nga okuzeeko nobaako ne
ne status gyofuna mu society nti ebimu byali biki. Jakana namuzimbira ku principle zaali bbiri. Esooka mwami Jakana nasooka muwa show nga tanaba na kujja ku mukutu gwange ku TV. Okay, that is great. Yali agenda mu kalulu nga nze nsalawo ani atuula mu show okuba campaign. No ne more muwa platform akube campaign. Thank you. That was good. Yeah.